kuweesiba ebbiri. Weewaawo abalungi abeekomidde ku makutu gagadde ogwa Delta TV mbaniriza nnyo ekyo kino eky'olunaku lwakutaano nze muzzukulu wa Gavumenti Moses Wamala nga bulijjo puroguramu esiba ebbiri tukuba toki mu nsonga ez'enjawulo zigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Akawungezi kano ak'olwaleero ndi musanyufu okubeera nga twegattiddwako retired but not tired Dr. Kizza Besigye. Tugenda kubeera nga tukuba toki mu mbeera y'ekimbe ekya COVID-19 ku ssemazinga wa Africa ssaako n'eggwanga Uganda okulaba butya gavumenti soba ne gavumenti eyakuno bwekuttemu ekimbe ekyo ssaako n'ebyokuddamu wa solutions eziyinza okubeera nga zitwala eggwanga Uganda mu maaso ssaako n'Africa okubbulula ensi ez'enjawulo naye okusingira mu ggwanga Uganda okuva wano we tuli. Kasooka mpe omwagalanya retired but not tired Dr. Kizza Besigye abalamuseeko ate oluvannyuma tugende mu maaso. Nkwaniriza nnyo Dr. kansabe olamuse ku bannansi ate n'oluvannyuma tujja kutandikirawo tuwaye. Webale nnyo ssebo okunkyaza ku mpewo za Delta TV. Abali ku Delta TV mwena mbalamusiza yonna gye musinzidde okwegatta ku puroguramu eno era nsaasira wamu nammwe olw'embeera enzibu ennyo gye tuyitamu ey'ekirwadde kino ekya ssennyiga omukambwe lwalidde waka. Mwenna tusaasira wamu era tusaba Katonda atugumye era atuyambe okuyita mu mbeera eno. Yes, Doctor, embeera ey'ekimbe ekya COVID-19 generally gavumenti engeri gyegikuttemu yeeyo munnayuganda oba munnansi gyandigambye nti ddala kituufu yagwanidde okubeera nga engeri bwekwatibwamu nga bwe tukiraba ensangi zino. Wera embeera eno tuzze tugyogerako mu programs ez'enjawulo nti yakwatibwa bubi okuviira ddala ekirwadde we kyayingira wano nannyo mu ngeri ebbiri ez'osobola okuyita ezizimba omusingi okulwanyisa obulwadde kwe kusinziira. Ng'ekisooka kiva mu ngeri ki ebitongole biteekebwawo n'okuweebwa obuyinza obulwana na embeera bw'eti. Nti ekyo kyali kyetaaga buno obulwadde bwakwata ensi yonna ne buggalawo ebyenfuna by'ensi yonna sina bya Uganda yokka. Kati embeera bw'etyo eteeka obulamu bw'abantu mu matigga nesaanyaawo ebibayamba okubaawo okwebeezaawo. Embeera bw'etyo yali nga emanyiddwa nti esobola okubaawo era kwe kuteekebwawo mu ssemateeka w'eggwanga lyaffe akawaayiro akatunuulidde okukola ku mbeera bw'eti, kawaayiro 110 ng'ako kagamba nti embeera bw'eti bw'ebeerawo walina okulangirirwa nti waliwo embeera y'akazigizigi mu ggwanga era neeba ng'ekolebwako eggwanga lyonna nga lyegatidde wamu nga liyitira mu palamenti nti embeera eyanjulirwa palamenti era palamenti neteesa ku plan eneetwala embeera eyo mu maaso kutuusa lwevaawo era nga mu pulaani eyo kuteekeddwawo n'engeri ki abakola emirimu egy'enjawulo okulwana n'embeera bwe balina okuba nga banjulira eggwanga buli kadde wa we batuuse n'okulwana n'embeera bwetyo. Kale ekyo tekyakolebwa. Gavumenti yassalawo nti ejja kweyambisa enkola eri mu
mu mateeka agalekebwawo ab'amatwale etteeka baliyita Public Health Act lya 1935 nga n'ebitongole byali byogerwako mu tteeka eryo tebikyaliwo byavaawo naye nga kwe basinziira kubanga etteeka eryo liwo obuyinza akulira ebyobulamu Minister of Health oba atwalira ddala wamu executive nga teyebuuzizza oba okukolagana ne Parliament ekiikirira abantu bonna okuteekawo amateeka aganaamalawo embeera y'obulwadde. So okwo kwe basinziira ne batandika okuwa directives okulagira ti President alagidde kino kikolebwe ne kikolebwa alagidde n'alagira ng'asinziira ne mu kawaayiro ako okuggalawo eggwanga lyonna. Kale ekyo tekisobola kukikola ng'osinziira mu kawaayiro ako nga tewali pulaani ey'enkalakali eraga ennambulukufu eraga ebitambulira kuggalawo eggwanga bw'otyo. So ebintu ebyo ebibiri obutaba na nkola ennungamu egatta eggwanga lyonna, ekyokubiri obutaba na ntegeka plan ennambulukufu era eteeseddwako abantu nga bagiteesezzaako bonna ne bagikaanyaako era ne bagoberera kulaba ngeri ki gyeteekebwa mu nkola. So okuva olwo twayingira mu kkubo ekyamu. Kati tebateekawo ebiragiro bya President, biragiro n'aleeta ab'amagye ne LDU naki bakuba abantu balabe nti ebiragiro ebyo bigobererwa. Bw'okwata ekkubo eryo oyawula gavumenti ku bantu n'oleetera abantu obutalowooza nti byokola biri obikola ku lwa bulungi bwabwe. Ate nannyo bw'ojja n'oyongeramu ebirala ebyakolebwa ebyokulangeza nga okulaba nga ogaddewo balala tobakkiriza kutambula, tobakkiriza kusinkana, naye mmwe ate abagaddewo bali mwe musinkana ne baggalawo amakanisa amasinzizo, naye n'olaba nga bali mu masinzizo bakubyemu enkuŋŋaana. Kati abantu ne batandikira ddala okulowooza nti bano kye baliko kirala si kirwadde. So okukkiririza mu by'obabuulira ne kuba nga kukola ki nga kufa. Omwo mwe mwagira ebyokulonda. Kati mu byokulonda era ne wabaawo enjawulo, abawagira n'abatawagira gye batwalibwamu. Abawagira nga bo basobola okukola enkuŋŋaana, ebivvulo biki, abatawagira abo ne bakubibwa bubi nnyo, ne bayisibwa bubi nnyo nti be basaasaanya ekirwadde. Kale ne kitwalibwa nti kino kya byabufuzi, nga n'ebitongole byateekebwawo ddala byabufuzi ba RDC, Prime Minister nga si be bali abakugu abandi badde nga batambuza ebyo. So ekyo kyavaamu okuba nti enzirukanya y'ebyetaagisa mu kulwanyisa ekirwadde tebyagobererwa. Okunoonyereza ekirwadde kisaasaana kitya, okunoonyereza ngeri ki gye tusobola okukiwonyaamu, okukola ki, pulaani ze zandibadde zeetaagisa okuyamba abantu. Bw'oba ogaddewo abantu obayambye otya okulaba nti era embeera yaabwe teyonooneka nnyo. Byonna ebyo byandibadde mu pulaani bwe zityo tebyaliwo, era bwe kyamala okukolebwa ne twesanga nga kati bali mu gavumenti batandika okulowooza ku ky'okukola. Ne basaba ne balaba nti balina okuwa abantu emmere naye tebalina ssente, ne bagenda kwewola. Ne mu bbanka mwali temuliimu ze tweterekedde olw'embeera bw'etyo. So ne bagenda ne beewola ze beewola, era abantu ne balaba nga bwe bazigabana mu ngeri etali tunuulidde obuzibu bw'abantu
nti bwe bukolebwako kubanga mu mwaka oguwedde twewola ssente eziri kumpi obutabalika 7 kumpi obuwumbi 2 obwa dola. Ezo ssente n'omunnayuganda tasobola kumanya muwendo gwazo bwe gwenkana, owandiika n'ojjuza olupapula nga okyawandiika mu obungi bwa ssente bwezo. Ezaali ssente empitirivu naye era n'osanga abasawo tebalina byakwebikka baleme kukwatibwa ekirwadde. Era we twogerera kati twakafiirwa abasawo abali mu 6, badokita, bannaasi tebabalika, baki abalala babaddemu nga balwana n'ekirwadde. Lwaki? Kubanga tewateekateekebwa ebikozesebwa mu kubayamba okwetangira. Yes, Dr. Tukumanyinga professional physician omusawo mukugu omutendeke. Government yategeeza mu kisande kino nti egenda kusecuringa future y'abannansi bonna singa beesiga President Museveni okutwala ekisanja ekirala. How best can we secure the future of the health sector oba ebyobulamu tutya okusecuringa future ya bannansi okuyita mu byobulamu? Health sector okusooka ye sector esingira ddala enkizo, esingira ddala obukulu mu sector zonna eziba mu ggwanga. Ate okwawukanako oba n'ebyenkulaakulana osobola okusanga abasuumuzi abakola amakolero biki ng'obikola nga ssekinnoomu. Ebyobulamu tebisobola kukolebwa muntu kinnoomu. Ebyobulamu birina okukolebwa awamu kubanga bikwata ku buli omu. Birina okukolebwa awamu nga bikozesa ssente zaffe ffenna awamu. Tugatta ssente, tukola pulaani awamu ne tuzissa mu nkola okulabirira obulamu bwaffe awamu. So kikulu nnyo nti eggwanga litunuulire okuteekawo enkola eya universal health care nga tewanateekebwawo n'ekirala kyonna. Kubanga oba onookola universal education tugeze, baani abanaagenda mu education nga tebalina bulamu? Woba otegeka emirimu eginaakolebwa, baani abanaakola emirimu egyo nga tebalina bulamu? So wandibadde ng'ekisookerwako nga tonayingira ne mu birala byonna otunuulira bulamu bw'abantu. Ate health, public health ngazi mwe muli ngeri ki abantu gye balyamu emmere ebazimba emibiri, abaana bakwatiddwa batya kulaba nti abaana bakula bulungi. Kati nga mu Uganda wano n'ekirwadde kino nga tekinayingirawo, omwana omu ku buli baana 3 stunting, kye bayita stunting. Malnutrition oluusi osobola okugiwonya, stunting tewona. Oli bw'aba abadde stunted for life, kumala obulamu bwe bwonna ajja kubaako yakonziba. So eyo y'embeera gye tutatunuulidde tugamba tukulaakulana, simanyi abantu bagenda mu maaso, naye nga abagenda mu maaso obulamu bwabwe si bw'osoose kutunuulira. Bino byonna bitandika n'ekyotwala ng'ekikulu, kubanga mu budget eno emyaka yonna, myaka 35, budget egenda ku bulamu health ebadde ntono nnyo. Amawanga ga Africa gegattako olumu emabega eyo ne gakaanya gonna nti buli ggwanga waakiri liteeke ebitundu 15 ku buli 100 bya ssente ze bikozesa mu ggwanga mu byobulamu. Wano mu Uganda tubadde ku bitundu 3, 4 mu biseera bino. Kati babadde ndowooza obweraliikirivu bweyongedde 5 tebisukkanga 7.
ebitundu ku ssente ze tuteeka mu kulabirira obulamu bw'abantu bonna. Naye n'osanga nga ssente tuzitadde mu kugula byakulwanyisa, simanyi kukola ki. Uganda teri ggwanga eryali ligirumbye. Mpozi Abatanzania be twayita nabo bajje batuyambeko. Kale naye so priorities ffe tulina okuzeeteekateeka. Kati ssente nyingi zigenda nyingi nnyo mu administration, ebyobufuzi, ebyokutegekera administration. Tulina gavumenti baminisita 8 basinze ndowooza bakkiriza n'owa 8 mu omu. Kati baminisita abo ku bwavu eggwanga bwe liriko minisita 8 neyabalonda tabamanyi mannya gaabwe oba ndi alabe nti ono minisita wange tabamanyi, naye bali eyo balya ssente mu kifo ky'okugenda mu malwaliro kukola ebyobulamu, kulaba nti abaana baffe balya bulungi. Parliament kati erimu babaka 5 simanyi mumeka. Abo bonna buli omu bamugulira emmotoka yaabo bukadde simanyi 2 oba 3, buli omu obukadde bwatwala buli mwezi biki, naye ng'embeera y'omuntu wa bulijjo. So kisinziira ku kyotwala ng'ekikulu n'ekitali kikulu gy'oli, nti okiteekamu ssente ne plans ezikizimba kisobole kukola. So obulamu bwaffe tetubutaddeemu maanyi, naye kati awo ekirwadde kino we kyatusangira nga enneetegeka y'eggwanga ntono nnyo mu byobulamu, nekisangibwa nga enneetegeka y'ebintu ebirala geza nga kino kye tubadde twogerako ekya lockdown. Mu mawanga agayina okwetegekera, buli bantu babeera ne reserve y'emmere. Ne bwe twali tuli mu butwali mu bufuzi bw'abamatwale colonial time, buli maka gawalirizibwanga etteeka okuba n'emmere gye batalina buyinza kukwatako, naye nga be bagiterese mu byagi, buli ka ng'erina kuba n'ekyagi ekya gavumenti. Mmere yaabwe be bagirimye, be bagitereseemu, be baligirya, naye tebalina buyinza obugikwatako nga tebanaweebwa lukusoolo, ye reserve w'amaka. Ne wabaawo reserve y'emmere kugombolola, waliwo ebyagi ebiri kugombolola, ate nga waliwo n'ebyagi ebiri ku national. Kati awo nti bw'wabaawo ekizibu osookera ku yo ya bulijjo, bw'egwawo nga gavumenti esobola okukukkiriza okukwata ku reserve gy'olina awaka, bw'egwawo nga beggombolola baleeta ey'eggombolola bw'ekendeera ng'eri eve. Kati wano mu Uganda ekino kyajja, tetulina reserve wantu wonna, kaabe mu maka, kaabe ku ggombolola, kaabe ku district, kaabe ku national, tetulina nsawo n'emu y'emmere. Ekyokulala, tetulina yadde siringi n'emu mu reserve mu Bank of Uganda. So ebyalina okukolebwa byonna nga tusooka kwewola, era ne badduka ne beewola mangu ezo ssente zenjogeddeko kumpi obuwumbi 2. Naye bwakola butya? Kubanga eri pulaani gyenjogeddeko eyandibadde tugatta ffenna ne twogera ku birina okukolebwa, eyandibadde mu palamenti, eryo ekkubo lye baagaana okukwata. Ekibagaana okukwata eryo ekkubo kubanga liri eryabwe ery'okulagira, pulezidenti alagidde directives. Kati awo ne ssente yasalawo ngeri ki gye zikola ki gye zinaasaasaanamu. Era ssente ezo obuwumbi kumpi 2 ngeri gye zaakozesebwa yeetuleetedde n'embeera eno gye tulimu kati, kubanga ebyali byakukolebwako tebyakolebwako. Ssente gye zaalaga nakati teri amanyiyo,
basooka ne baddira obuwumbi 1,000 akawumbi kamu kalimu obukadde 1,000 akawumbi akamu kati buno obuwumbi 1,000 ne butwalibwa mu maka ga mwami Museveni mu State House mu butongole ne buyita mu palamenti n'empapula weeziri nti bugenze kukola ki mirimu gya kyama ne batwala obuwumbi obulala kumpi 4,000 mu magye nti nabwo bakolayo egy'ekyama naye nga zino zonna zeewolwa ku lw'ekirwadde COVID. Kati nakati eggwanga ndowooza buli omu yandibadde yeebuuza emirimu egy'ekyama egitwala ssente ezo zonna mu kulwanyisa kirwadde kyama ki? Kati ezaasigalawo ze baasaasaanya mu bitundu ebirala. Jjukira zino ze nkubuliriza amaka siyo president's office waliwo ezagenda mu president's office. President's office emirimu gyekolerwa amaka gaba gakusula mu busuzi oba n'okufuna abagenyi abaze kukyalira ag'emaka. Emirimu n'ebikolebwa biri mu office na bano bambega abaani ebyo byonna biri mu president's office. So ye nayo waliwo ezagendayo. Kati ezagenda kulabirira obulamu okusooka zaali biliyoni 14 zokka ze baawa abantu be baggalidde abatakola okubayamba ku mmere kubanga abantu abasinga obungi wano ze bakola ze balya. Oli talina nti bw'aba takoze alina ekinaamuyamba. Kati be baggalira era nakyo emmere eyo yagenda okujja nga wayiseewo oba oliawo wiiki nga 3 emmere okutandika okugabibwa ng'abantu tebafuddeeyo. Bano abantu betwaggalira ebbanga lino lyonna babeerawo batya. Naye essente ezaateekebwa bbali ziyambe mu mmere eyo bwali obuwumbi 59 bugule emmere ey'abali obubi mu ggwanga lyonna buwumbi 5 naye zigenze mu maka buwumbi 1,000 obwekyama obugenze mu byobulamu 100. So kati eneetegeka eyo gye yandibadde ekolebwa kubanga pulaani eyandibadde yakolebwa yandibadde yakulaba twongera tutya ennamba y'abasawo, twongera tutya ennamba y'abanaasi bonna abasawo okutwalira awamu ebikozesebwa mu malwaliro tubyongeramu tutya nga mwotwalidde zino zi oxygen kulaba nti mu malwaliro gonna kitegese gyeri. Bino byandigenza okujja nga twetegeka dda tewabaddeewo. N'ebitono obuwumbi obw'10 obwagenda mu byobulamu nabo ennyingi ze byakola nazo zaali mpewo era n'alipooti nayo yafuluma. Alipooti yafuluma ng'eraga n'ezo entono ze baafuna ngeri ki gye zaakozesebwamu nga n'ekituufu ennyingi tezaatuuka kukola omulimu gwe zaali zirina okukola. Tukwaniriza kuweesiba ebbiri. Ensande kino Dr. Albert osobola ku describing otya embeera bannansi gitwolekedde. Ate eyo yeetaaga okunnyonnyolako kubanga gamba gye tulimu kubanga abantu already gye balimu. Abantu abalwadde bayitirivu amalwaliro tegakyabasobola era baabawo
obuwabuzi basigale waka balwalira awaka amalwaliro abagalimu sente ezeetaagibwa mpitirivu ebikozesebwa mu malwaliro tebiriiyo nannyo oxygen eyo abantu bangi abalwadde ekirwadde kino gye beetaaga teriiyo abantu be baggalidde leero tuwezezza ennaku 24 nga abantu babaggalira babalagira okusigala awaka n'olwaleero mu kibuga Kampala n'emiriraano Wakiso Mukono wabano abantu abasinga okuba bangi era bali obubi teri n'omu eyafunyeeyo obuyambi yadde era nga luli batandika okwerowooza kyebana era kati kyebafulumya nti bajja kuyambisa famire emitwalo 10 neje 10 teginaba kulabika kubanga benyine abantu abasaanidde kuzifuna ekyali mboozi oba ani anabeera ku lisiti oba ani atabeere oba ani anaamuteekawo oba ani anaamuggyako ebyo bikyali mu mboozi naye ng'abantu babonaabona bafa abaana basula njala ki kale embeera gye tuyitamu teyeetaaga kunyumyako kubanga buli omu agiraba ye yatuwaliriza mu wiiki ewedde era okusitula eddoboozi ne tubuulira okusooka abakola mu gavumenti kubanga nga bwe ngambye ebyobulamu be balina kubivunaanibwako butereevu ne tusitula eddoboozi tubategeeze obwennyamivu obuli mu ggwanga era nekyandibadde kikolebwa nti newankubadde kati kitutte omwaka n'ekitundu waakiri baddeyo ku mulamwa badde mu palamenti balabe nti enkola ennungamu eteekebwawo balabe nti ya pulaani entegeka ennambulukufu etwala embeera yonna nga bweri ebyetaagibwa kati mangu ddala ebyetaagibwa mu maasoko ebyetaagibwa mu kiseera ekiwanvu okulaba nti abantu bawona bayita mu mbeera eno obulungi nti apulaani eyo yonna yandibadde ekolebwa ne tumanya yeetaaga sente mekka ne tunoonya sente ezo ne tutandika okugigoberera okulaba oba eteekebwa mu nkola ebyo twabagamba mu wiiki eri twagala kubanga abantu baffe already babonaabona bafa embeera eno erina okukwatibwako naye of course nga bulijjo tetwakisuubira era tekibaddeewo nti bye twagezaako okutangaaza n'okuwabula ebirina okukolebwa nti teri yabitunulako era bagenze bugenzi mu maaso nga bakola bye balaba era ng'embeera yeeyongera okusajjuka kubanga obulwadde buno bwe tubulagajjalira bujja kutumalawo si bwakuvaawo tuli bakuwangaala nabwo emirembe n'emirembe obulwadde bwo tebutudde bwe buyingira mu mubiri gwo osobola okubuwangula naye era bujja kubanga already bwekyusa obunaayingira mu mulala era bujja kubanga bukyuseeko ku bwakuyingira kati mu kwekyusa omwo ojja kusanga butusinziza speed ne zi vaccine okugemebwa kwe tutegeka nti oba oliawo tugeme abantu basobole obutakwatibwa oba obutayisibwa bubi ekirwadde nga ne vaccine ejja kuba tekyakola kubanga obulwadde bwekyusizza mu ngeri nti vaccine eri yategekebwa kulwa akawuka akasooka nti tebukyasobola okubanga bukola kale ekirwadde kino tukiragajjalidde kyo nga kitambula
eno wave yakubiri tumanye nti waliyo wave eyokusatu waliyo wave eyokuna n'ebirala nga wave ekizireeta kiki ekisooka obuwuka obumaze okwekyusa mu kwekyusa omwo osanga nga bweyongera amaanyi agasaasaanya kati obwasooka okuva e China kirabika nannyo wano mu Afirika bwali tebutufunyeeko obusobozi obutulwaza ennyo naye kati obuzze bwekyusa kati waliwo ze bayita variant ezo delta alpha beta gamma lambda simanyi kugamba ezo ezizze ziva mu kiri ekyasooka zo nkambwe ate okusinga so ezo zijja kubanga zeeyongera nga bwe tugenda mu maaso. Ekyokulala nti n'embeera obulwadde gye bwatusanga mu mwezi ogwokusatu omwaka oguwedde size bubasanzeemu kubanga abantu bamaze omwaka bafiirwa emirimu bafiirwa bizinesi bafiirwa tebakola bali mu bweraliikirivu bw'amaanyi lenta abalemye okusasula sikwegamba stress okulya obubi okusula obubi obulwadde obulala obwe balwana nabwo bwa bulijjo misujja biki eno second wave egenza okujja ebyo variant ne bisanga emibiri gy'abantu nga gyanafuwa era y'ensonga kati olaba nti n'abavubuka kubanga emabegako abakadde be baali bayisibwa obubi ate nga bwe kyandibadde kubanga buli w'okaddiwa obusobozi bw'omubiri gwo okulwanyisa obulwadde bukendeera so abakadde n'abalina ebirwadde ebirala ndi wa sukaali ndi wa puleesa ndi wa kansa abalina ebirwadde ebirala be babadde bayisibwa obubi naye kati n'abavubuka osanga bali kubanga era n'abavubuka immunity yaabwe nayo ekendedde okulya obubi okweraliikirira okufuna obulwadde obulala wegamba embeera eyo ekendeeza nnyo immunity kati nabo ne bakwatibwa mu mbeera y'emu ng'abakadde so buli lwe tweyongerayo mu mbeera eno enyigiriza abantu obusobozi bw'abantu kulwana n'obulwadde bweyongera kukendeera obukambwe bw'obulwadde eri nabwe nga bukola ki nabwe nga bweyongera so wano tulwana ne wave 2 naye waliyo wave 3 ate ejja kuba nkambwe ejja kutuyisa n'obubi okusinga nero anti okwetegeka kwembadde nkugamba okwandibadde kwatandika n'ekirwadde mu mwezi ogwokusatu omwaka ogwo n'ekirwadde nga tekinatuuka na wano kubanga kyalangirirwa mu January so nga tekinatuuka na wano twandibadde twakola plan of course plan osobola okugikyusaamu naye ng'olina plan endambulukufu ekwata ku nsonga zino zonna zetwogerako tulina plan ki eraba nti okusaasaana tekuba kwa waggulu eba plan nambulukufu bannamawulire mu plan eyo balinamu mulimu ki ogw'okutegeeza eggwanga n'ebirala byonna ebisobola kulaba nti abantu mangu ddala bategeera ekigenda mu maaso kiki kati wandibadde nga waliwo obanga ebyo bivaani bye baakolanga bivaani ebya firimu vans ne babisindika mu bitundu byonna eby'eggwanga nga biraga abantu nga bibuulira emizindaalo embeera eriwo abantu kye balina okukola n'ebintu bwe biti so kulwana ku nsaasaanya yandibadde plan zino zonna ezaateekebwawo ze bayita soaps teekawo masiki
naaba mu ngalo oba sanitize oba spacing, ebyo byonna byakulaba nti okusaasaana tekuba waggulu, naye nga birina nabyo okuba ne pulaani yabyo, kubanga bw'ogamba abantu bambale masiki obayambye otya mu kulaba nti masiki ezo bali nazo. Osobola n'obutabanga bw'oba tolina na busobozi, osobola n'obutabanga gwe onoogaba masiki, naye teekawo enkola eneebayigiriza ngeri ki gye basobola okuzeekolera n'okuzeekolera awaka. Basomese, oli asobola okuyuza esaati ye oba esaati enkadde gy'atakyakozesa oba gomesi n'asalako ekipande n'akola masiki, ng'omusomesezza ngeri ki gy'agikolamu, ng'omusomesezza matiriyo ki, ng'omusomesezza agiyonja atya n'ebirala byonna. So wandibadde nga n'ebyo birina ebibitambulirako. Bw'ogamba abantu banaabe mu ngalo, okoze pulaani ki okulaba nti abantu balina amazzi amalungi all the time, nti bwegali ebbanga lyonna, oli teyeewulira ng'akekereza ku mazzi ge n'alemwa okukola kyasaanidde okukola. So wandibadde nga waliwo oba entegeka egamba nti kati aba national water ya gavumenti, ekitongole ekyaffe ekyokugamba nti nga tukyali mu lutalo luno amazzi gatambule, tewabaawo bbiiru, buli omu afuna amazzi asobole kunaaba. Nti kati saabuuni ngeri gy'ebbeeyi gy'eri waggulu, emisolo ku saabuuni egiweeko abantu basobole oba oliawo okufuna sabbuuni, oba batagisobolera ddala nti obawaddeyo ku sabbuuni kubanga kati kyabulamu. So pulaani bwezityo ngeriyo pulaani yakulaba nti okusaasaana si kwa waggulu. Pulaani ey'okubiri nti waliwo pulaani enoonyereza okulaba ngeri kyakawuka gye katambulamu mu ggwanga, kubanga eggwanga lyaffe omuntu asobola okuliyingira kuyita wonna. Si toyina kuyita ku airport, toyina kuyita ku boda emalaba Busia, osobola abantu n'abantu mu byalo asula eno n'agenda mu ggwanga eddala kulima n'akomawo kawungeezi, kubanga tewali kigamba ti kati wano Uganda weekoma, wano Congo weetandikira, oba Kenya yono bantu be bamu, wa Luganda omu ali eno omulala ali eno, kati so ku musalo abantu ebbanga lyonna baba batambula. Mu mbeera eyo n'okusaasaana weetaaga pulaani ennungamu y'amaanyi ey'okunoonyereza wawe kiyingidde. Bwe kiyingira ng'olina era pulaani ezo ez'okunoonyereza, ono akiyina, baani basinkanye, abo tubaawula batutya kubajja mu balala ne bakolebwa ki, kwegamba pulaani eyo yonna surveillance, gye bayita surveillance nga y'amaanyi. Wano babadde twasigala nga bano nga bakebera ab'ebimotoka, abayingira b'ebimotoka ebiroole, nga bakebera bayise ku kisaawe, naye nga tewali pulaani enoonyereza mu ggwanga. N'ebimotoka byennyini ebyo byasigala nga bakebera ku booda, naye nga talina kulinda kulaba oba kumanya oba ayina oba talina. Bamala kumugyako omusaayi neyeeyongerayo. Bagenda okumanya nti oli ow'ekimotoka gundi yayina COVID, nga ayise ne mu Uganda ali mu Sudaani, bali mulinda akomawo kumutegeeza nti owaayo wayina COVID, naye nga yasigadda buli waayimiridde wonna alekawo asizeewo obulwadde. Obwo era ebya campaign ab'ebyobufuzi be babukima mu butawuni obwo ne babutwala mu byalo. So kati kyogamba nti tukole tutya, ebimu tetukyasobola kubikola, ebyo byatuyitako. So nga eyo tracing, kumanya ani ayina abadde naani, ebyo kati byatuyitako, kubanga kati tuli ku stage esembayo gye bagamba nti tuyina obulwadde obwasaasaanira
mu buli kitundu ky'eggwanga. Alright, Dr. ensonga ya vaccine tulaba ebizibu bingi nnyo of course lockdown muno ne COVID-19 bukyangajja naye vaccine kyekizibu ekirala kye tulina mu ggwanga Uganda even Africa at large of course nti esinga bannansi ze bafunye enjawulo sooka naye okubiri zibadde donations esinga endala gavumenti netegeeza mu lockdown bwebuli esooka nti bajja kuteekawo ensimbi ezina procure vaccines all the supplementary budget after the years of parliament n'eyisa omwaka gunakyogwako financial year no eyakagwa bategeeza bagenda kufuna ezaawo ennyini naffe bannansi babazeegulidde naye ne kati now as we speak tukyawekyo despite the delays eziriwo India estopinga okubeera ng'efulumya vaccines n'ebirala how do we get out of the vaccination problem ne differences ezirimu ssebo ozinga sinagenda ku vaccination ndyagadde era nyongere okutangaza oba oliawo abantu bategeere vaccination nayo kiki obukulu bwayo buvaawa mulimu gwayo gwe ki ekintu kino nsaba mukitegeere bulungi nti ebbanga lyonna obuwuka obuleeta obulwadde butuyingira ebbanga lyonna mu mpewo gye tussa mu mazzi n'emmere bye tulya mu oluusi ebituluma ku mubiri bituyingizamu obulwadde obuwuka obuleeta obulwadde ebbanga lyonna butuyingira mu mubiri naye buli lwe tuyingirwa ebireeta obulwadde tekitegeeza tutulwala so ekisalawo oba olwala oba tolwala biri bintu bisatu ekisooka obuwuka obukuyingidde obwo obuleeta obulwadde bwa bukambwe ki nti bwe buba bwa bukambwe bwa waggulu osobola okulwala n'obweyingirwamu obuwuka butono so obukambwe bw'obuwuka y'ensonga esooka eyokubiri bwe bungi bw'obuwuka obukuyingidde mu mubiri nti n'obwe buba nga si bukambwe naye n'oyingirwa bungi nabwo busobola okuleetera obulwadde era kugezaako okusalawo obungi bw'obuwuka butuyingira kyekitwambaza masiki kuba obuwuka mwe buli muno naye masiki ebusalako tetegeeza nti tewali bukuyingira ne bw'oba ne masiki nabwo busobola okuyingira naye obulala busigala ku masiki obutono ne buba nga bwe bukuyingidde nga tebujja kukuleetera kulwala ate ekirala masiki kyeyamba nti bw'oba ofulumya gwe mulwadde bw'oba ofulumya obulala era busigala obukwatidde wano mu masiki yo eyokubiri eyokusatu bwe busobozi bw'omubiri kulwana nekiyingidde kyonna eyo gye tuyita immunity be balwanyi betuzaalibwa nabo obusobozi bwe tuzaalibwa nabwo okulwanyisa kyonna kyonna ekivudde ebweru nga kyabulabe so immunity eyo tesinziira ku vaccination omuntu yenna abeera ne immunity gyazaalibwa nayo oba olina vaccine ezizo ezikulimu bingi ebizimba immunity eyo era nabyo nzize mbyogerako nti nga kukola exercise kikulu nnyo mu kuzimba obusobozi bw'okulwana n'obulwadde okwebaka ekiro ekiseera ekimala waakiri essaawa 8 kikulu nnyo okuwa obusobozi obulwana n'obulwadde obutanywa omwenge mungi sigala biki ebyo bikuwa obusobozi bw'okulwana n'obulwadde naye ekisinga ennyo obukulu mmere endya nti bw'oba olya emmere erimu emigaso erimu
erimu ebirungo ebiyamba mu kuzimba omubiri byonna ebyetaagisa oba olya vaccine. So emmere ebintu bye tulya kuzimba obusobozi bwaffe kulwana n'obulwadde ye vaccine ekola ki? Esooka. Nga tonaluubirira vaccine eri ey'empiso oba gye bakutonya. Emmere ye vaccine esooka. So totunuulira mmere nga just mukolo nti ndidde ekyeggulo ndidde nedda. Fuba nga bw'osobola olye emmere erimu ebintu byonna ebizimba omubiri gwo okukusobozesa okulwana n'obulwadde. Ate jjukira bw'okekereza mu kukola ekyo ojja kulwala, tojja kukekereza mu kugula eddagala. So mu kifo ky'okulinda so yes, so lwana kasente koyina kateeke mu kulya ebyetaagisa okulaba nti ozimba omubiri. So vaccine kati omubiri gwo kubanga obuwuka bw'otofunangako butakuyingirangako tosobola kubutegekera amagye agabulwanyisa. Waliwo amagye agalwana na buli kimu, naye waliwo n'amagye agalwana nga gategedde omulabo ono bw'afaanana ne gamanya ennumba gye ganaamukubamu. Kati ago amagye agali specific ku bulwadde gakolebwa nga bumaze okuyingira. Ate butwala ekiseera okukola ebirwana n'obulwadde obwo. Tubeera n'ebirwana n'obulwadde bwonna bwa ngeri zonna, naye ebirwana n'obulwadde obuli specific nti kati akawuka ka TB kekali kuli munda, olonda amagye aganaalwana ne TB si malaria. Kati kitwala ekiseera ng'okola factory nga ofulumya alwana w'okikolera obulwadde bwe buba bukambwe nga bumaze kukola ki? Kukuyisaawo ng'ofudde. So kati vaccine kyekola yeefaanaanyiriza obulwadde, yeefaanaanyiriza obulwadde obwo bwekuyingira omubiri gwe gutandike kukola kyewandikoze singa obulwadde bwenyini bwe bwakola ki? Bwe bwakuyingira. So owoonosinkanira obulwadde obwo already ng'obusobozi tayari bukola ki? We buli mu mubiri bukubirawo. So obulwadde ne butasobola kubanga bukuyisa bubi n'olwala. So obulwadde bwo busigala bukuyingira naye nga tebulina bulwadde bwe busobola okuleetera. Kale ezo ze vaccine. N'olwekyo vaccine nkulu nnyo mu kulwana n'obulwadde bwe buti. Era byonna bye tukola tetujja kuva mu mbeera eno nga tetufunye vaccine abantu bonna abasinga obungi ne basobola kugifuna. Tujja kusigala mu mbeera bwetyo. Tukwaniriza kuweesiba ebbiri. Tukwaniriza kuweesiba ebbiri. Kati vaccine ezo ekirungi zakolebwa zino ze baakola kubanga vaccine zitwala emyaka kugikola. So kati zino ze bakoze za mulembe za nkola mpya etalabikangako etandise ku mulundi guno. Era y'ensonga lwaki naye ebaddemu oluvuuvuumo olugamba nti yandiba ya bulabe biki bibadde bitambulira okwo kubanga nayo yennyini mpya.
naye nga era ekebereddwa bulungi abakugu bajjekenenya bulungi nnyo okulaba nti tesobola kuleeta obulabe bw'amaanyi mu bantu. Tezirina obuzibu busobola okubaawo mu batono. Abatono buli ddagala lyonna lirina kye bayita side effect, lirina obulabe busobola okulivaamu. Abayisibwa obubi bwe batyo kujjako nti baba batono nnyo, ne bwe bayisibwa obubi nga nakyo waliwo ekisobola okubalabirira nga bayisiddwa obubi. So ne vaccine zino bwe zityo bwe ziri. Kati vaccine abazikola zino abazikoze, kubanga nga bwe mugambye eza bulijjo, ez'enkola eya bulijjo zitwala emyaka. Kati zino abazikoze tekinologiya oyo ali mu batono nnyo. Kati abazikoze beekutte amagezi agazikola basobole kujjamu ssente, kubanga be bokka abalina eyo gundi. Nga bw'olaba wano abantu balwana ne Covidex yali ya 10 simanyi kati eri mu mitwalo. Kale so eyo ebadde ensobe y'amaanyi nti abakola vaccine zino batunuulidde butunuulizi ssente, ne batamanya nti ne kye bagenderedde kufuna mu vaccine ekyo kijja kubafa. Kubanga ffe abatazifunye era tukyakola obulwadde obw'enjawulo okuva ku bwabwe. Engeri gye bweyongera okutusaasaanyamu bweyongera kwekyusa. So ekitegeeza obwo obwekyusizza tujja kububatwalira ng'ate vaccine ze beekuba obutuvuddemu ne buddayo eri. So y'ensonga lwaki nagambye nti ebyobulamu byetaaga kuba universal. So amagezi gano ge baakola kye bandibadde bakola, era nakati kye tukyasaba ensi ezikoze vaccine kye ziba zikola, kwe kuwa amagezi ago ge baakozesa ensi endala nnyingi ezirina obusobozi bw'okukola vaccine, bonna abakole vaccine ensi yonna mangu ddala ebenga egemeddwa ekirwadde kino kireme kugenda mu maaso nga kyekyusa, ate nga tujja twetaaga okunoonya vaccine endala. So ekyo kye bandibadde bakola, naye si kye baakola, baagala ssente. Kati naffe okutaasa abaffe kitukakatako okulaba nti ne ssente nazo, kubanga teri kirala ekinaakolebwa nga tetulina bulamu, okulaba nti ssente nazo tuziteekawo tugende twegulire vaccine ziyambe abantu baffe. Naye nga bwe nakugambye eyo gye kitandikira pulaani. Pulaani eri etaakolebwa nti tujja kwetaaga vaccine bwe ziti, ne vaccine bwe zinajja tujja kukola bwe tuti. Kubanga era nakati era ku makya ga leero kyembadde nnyonnyolako nti abeetaaga ennyo vaccine wano bantu ba mirundi ebiri. Abasooka ab'emyaka egya waggulu nannyo kuva mu 6 awezezza 6 kweyongerayo, abo bantu batono. Wano mu Uganda tulinawo abantu 1,300,000 abali waggulu abo b'emyaka 6 n'okugenda waggulu. Abo be twandisookeddeko ne tumanya nti teri ayina emyaka 6 ataagemebwa. Abookubiri be balina obulwadde obulala obubanafuya, ndi mulwadde wa sukaali, mutima, ebiki ebyo. Abo nabo kulaba nti bonna bagemebwa, nabo si bangi. So eyo kategori emu abali vulnerable olw'embeera z'emibiri gyabwe. Abookubiri be bali vulnerable olw'emirimu gyabwe, basawo kubanga be balwana n'obulwadde
kati twanditaddemu abasomesa kubanga babeera mu baana ate abaana tebubayisa bubi naye abakuze bubayisa bubi so abasomesa singa era twagema abasomesa nga priority tewali nsonga lwaki n'abaana bandi badde baddayo eka nakati era kyekirina okukolebwa tugema abasomesa abaana baddeyo kubanga n'abaana abali wansi w'emyaka 18 si bagemebwa bo okugema kutandika ku myaka 18 abali wansi wa 18 tebakkirizibwa kugemebwa so abo be bantu ab'emirundi ebiri abandi badde bafuna vaccine mangu nze era nakati olw'embeera gye tukuttemu ensonga eno nti mu kifo ky'okubanga abantu bajja kuttibwa enjala bajja kunafuibwa emibiri gyabwe gibe nga tegikyalina na busobozi obulwana n'obulwadde obwa bulijjo bwe tulwana nabo wano kubanga baggalidde waka kubanga ne bye bakozesa tebiriiwo mu kifo ky'okukola ekyo nze ndaba mu mbeera gye tulimu olwaleero bwe tumala okugema abantu bano ab'emirundi ebiri ndowooza ekikulu nnyo kati nga bwe ngambye nti twawule abateekwa buteekwa okufuna vaccination mangu kati abo ne campaign ebeewo ddala nti we bali oba mu maka oba bwa beeyawule kubanga abato bwe batabagana n'abato be babaleetera obulabe so beeyawule okutuusa lwe bafuna vaccine kiyambe n'okumanya nti wano muno mulimu bwe bati n'abandi badde nga abo bali mu kategori ezo mu gurupu ezo kyabulabe kubateeka mu layini nti bagenze mu layini y'okugemebwa kubanga eryo nayo gye bajja okujja obulabe so naye singa beeyawula kati ne wabaawo puroguramu ey'okumanya nti kati mu kyalo kino tugenda kukola ku bantu bano ab'enkaaga ne babakuŋŋaanya abo ne bakola ki ne babagema so bwe bamala okufuna jaabuzi ebbiri awo ne bw'obanga okweyawula kiba tekikyali kikulu naye ng'abantu abo tebanagemebwa at least tubaawule oba mu maka oba wabaawo n'enkola mu kitundu kulaba mbadde era njogera ne Lord Mayor nawo nga kanso bateekawo batya enkola kubanga waliwo abantu kibeerera kizibu ddala okwawula ng'eno musiraamu abantu basula 10 mu kalumu kamu okumwawula asobole obutafuna bulabe obwo kiba kizibu naye nga basobola okubaawo enkola ebaawula kubanga ne bwalwala kiba kyetaaga kumwawula isolation so mu kifo ky'okumwa isolatinga ng'amaze okulwala mu isolating nga tanalwala omukuume nga mulamu kutuusa lwafuna vaccine kati bano bwe bamala okufuna vaccine basobole okwegatta n'abalala naye nga bwe bamala okwawulwa abalala ebya lockdown bikome kubanga tenakati ne lockdown ne bwenakwana mu 2 ziggwawo tewali kikyuse tewali kugamba nti abalala babagemye oba nti waliwo enkola endala eteereddwawo nti lockdown terina kyeyambye nnyo ekendeeza nga muli lockdown naye temulibeera mu lockdown kubanga nga bwe ngambye enjala egenda kubattirayo endwadde endala zigenda kubattirayo abamu abaali nga beetaaga n'okubeera nga bagenda mu malwaliro tebalina ngeri ki so osanga damage lockdown gyekola nga esinga wala nnyo okugijjawo singa at least twawudde bali abali vulnerable ekyo kikulu nnyo okubaawula ate ekyokubiri wano bwe twawula bano ab'emirimu egy'enjawulo nabo ne tubagema abaana baffe baddeyo mu masomero kubanga terina kati plan gyolaba nti abaana guno mwaka gwakubiri abaana bali ababuwala bafuna embuto biki tewalina
kiteekeddwayo gye bali kulaba nti tebalwala, so babeera bulungi kubakuumira ku ssomero. Ne wabaawo kubanga balina bannaasi ku ssomero, ne bwabaawo omulwadde ne bamwawula ne bamujjanjaba bwe bityo. So ekyo kyetulaba. Ekyokubiri era ekisembayo nti enkola eno nga bwe tugirabye kuva lwetandika nkola nsosoze. Nagambye ensonga lwaki tebagireeta mu palamenti ffenna tugyegattireko tukole pulaani ey'awamu tugigoberere, lwakuba era tebaagala ekolere bonna kyenkanyi. Yensonga lwaki ssente zajja zagenda ku byekyama abalala bye batamanyi, era abantu ne bafa njala naye ssente nga ziri gye zirina gye ziri. Nakati byebiriwo bagamba abalambuzi batambule, bagamba ab'amakolero bakole, abalina emirimu egy'enkizo bo basigale nga bakola. So amamotoka gali mu kkubo gatambula, gwe baagalira y'oli era ow'emabega atambulira ku boda, atambulira mu takisi, atambulira mu baasi, oyo yeyaggalibwa. Kati nsaba nabo okuba nti eggwanga lisobola okulowolereza wamu n'okuteeseza wamu, nabo bate abantu aba bulijjo ekiseera kituuse basitule amaloboozi, bateekewo embeera ey'okuba nti buli omu awulikika. Era mbadde ngamba nti oba kyetaagisa nga bino byonna bye twogera tebibaddeewo, abantu nabo bateekewo omuggalo gwabwe. Naawe abadde atambula beera waka, buli omu naffe tusobole okuggalawo wonna wonna we tuli. Kati kiwalirize okuleetawo enteekateeka ey'awamu ey'okulaba nti ffenna tuganyulwa mu kulwanyisa obulwadde buno. Tukwaniriza kuweesiba ebbiri.